Akasana akali aka January kasengukire eno mu February jagwera na yenga kansubira nti muli bulungi abalungi abagalwa baje komere kompanirizaako omusawe no yenyana kupijeda nisankanga bulijjo ogakuwereza mbeera fefe era kubanga tentandikira n'omukramanyiddwanga Gaza Fiki Gaza yesa omukrono mu kire kyakeseza olunaku olwalero yafunye akabenje naye ng'okusinziira ku mboozi eyogerwa kigambibwa mbu abafangoni be baamubaddeko era nga bebamuviireko kubanga ate afuna akabenje kano empala wakati wabano yatandikiriza mpola n'okutuusa kati era nga okusinzira ebintu nga obiraba abantu bandifiirwa obulamu kubanga bangi bakubiddwa bano boolaba baluwanye bawanyisiganyiza ebigambo bawanyisiganyiza ebikonde kati sawa ndowooza yakuwanyisiganya bulamu ewaja ne batukiika ne babakiika emmotoka yaabwe bakiise kati nga tetulina ngeri yakola ki yakola kati netu akabenje ako katusewo nga bagenda kuyimba mu bitundu bye munyonyo wewawo wetuddewo omukyala amanyiddwa nga Anti Kaduka yasagava ewe gagamba nti naye tali bulungi era ng'omukyala ono yatuseeko ne ku kitanda n'okumuteekamu empiira asobole okuba nga ate afuna obulamu naye ng'okusinziira yasinga amawulire bwe gayimidde kigamba nti omukyala ono ali very depressed jjukira nti ono motivational speaker naye ng'omukwano gumanyi okumumegga n'atuuka n'okuba nga akaaba kubanga alabiddwako enfunda eziwera nga bimumeze kubanga naye muntu wambi naye nga tumuteeke mu ssala abeere nga ate adda engulu. Bino nno byo byampuna omusajja amanyiddwa nga Alex Muhumuza w'emyaka 38 ngono n'omutuuze w'e Kawolo Lugazi Walyeri mu district ey'e Buyukwe ye yagenze okuba nga temunange yeepica oba ayesempiki n'omukyala omufumbo mukomusajja ya ngono nno yamanyiddwa nga Sarah Namagoye ng'ava Walyeri mu district ey'e Jinja mu kitundu ekimanyiddwa nga Buwenge era ng'eyo gye bagenze munange ne bafunayo kalooja akamu babeere nga beemala eggoga enyonte baluma ebyenaku bisekererwa naye nga munange tebyatambudde bulungi bano bazanye bulungi nnyo omweso gwabwe gye gwaggweredde ng'omwami alemedde mu mukyala nga beegaanidde jjukira nti bano si be basookedde ddala bangi baze beeremeddemu nno munange okukkakkana nga obudde bukedde nga bibasobedde wabula nga omu ku balongo saloogi zino ye yazze n'akonkona ruumu mwe bali n'asanga munange ebintu bitambula bulungi ekyamuviddeko kubanga ate ayita bakama aba bamusingako ne basanga abantu bano munenga bibatubidde bibasobedde kane mu kibira abatabadde babi nabo ne bayita police eyasazeewo kubanga ateteeka babiri bano kabangali batwalibwe ku police batwalibwe mu ddwaliro era nga gye bali oba gye batwaliddwa mu ddwaliro ekkulu Walyeri e Buwenge abasawo balabe butyambwe bayinza okubanga ate babagattulwa naye nga kyolina omumanya bino tebyetaaga basawo bazungu anyways kati nno singa anyway kankomaawo eyo nja kubanga ate nayo nkujjayo songa tamawulira malala agaliwo yasigega okuba mbo omukyala amanyiddwa nga Momo19 ngono yali mukozi ku BBS Telefina yakubyewo abalongo abasebunya Dax Katero ye basebunya nga batabuse n'abalongo twakava ku sebunya Rogers ngamba SB4 ate tuze ku sebunya omukrono amanyiddwa nga adi Dax Katero yes kakati no Dax Katero bamukubidde kasimu bambuze ku byabalongo Dax Katero agamba mubijewa alaga nti abyesambagana nga go amawulire gabunyidda emikutu megatta abantu jukira nti eno yemu ku kapo abali babuzibwa mu zaaladi lwaki tozalira musajja wololo walala wirili byonna ebyo nga bw'obitegeera naye nga baba babazadde bweza nnyo ekitiibwa tukiddiza mukama mukulike abalongo naye ng'ate waliwo n'ategeezezza Dax Katero nti taba kuva ku nnywanto mbu teyandifunye kibalongo babaana mbu yali ali ku nnywanto yali emulemesa okuzaala naye bwe tuddako ku sayidi yeno basebunya abalala ye Mama Fina ayongedde okutulumya ffe babigambo boys and girls abali ku mikutu migatta bato bw'avuddeyo n'agenda mu lusuku n'ayonja ettooke n'alipakinga bulungi n'ateeka wali wonna mu motoka n'ategeeza bakatumwa nti bannange ettooke lino mulitwalira abalongo bange n'alongo ne ssaalongo nabo babiri ng'ate bawoomerwa muve ku bamambo mingi era ko agateeko tosako Mama Fina nga ye atulaga nti oba mwogera biki SB4 ne mukyala we Anitsaira bakyali wamu bwe terera bakutika ettooke Muna yote mwana kwa toilet kwenye nalonge toke yako. Kaka Muna mbapuli sebi gambo mbamuna bi gambo
Mukombe kwelime fumbe temulidde. Wame oba nyonje tebalidde. Chef aliwo. Chef ajja chef agenze yita muna. Ale atwale emmere y'abalongo. Aleetika emitwalo 10. Mami agigaba. Naye taswajetka. Naye gatu kutika mtwalo. 10 jinnendawo. Sifa 10. Wamizawo. Kulo mukolo gwalyo olinyeko. Emotoka etwala omufugwa twakola dekyalinya. Gudde moyo linyeko obirabedde ne. Okyalinya ko kikuno. Kutwalo galo gadde nsuku. Bakiyita kubikka. Mwebike. Hey! Mwebike kakwa kirunja gendedde. Gomulaitawo. Mujje. Digenda SB4 media and Nalongo Taylor. Endagala. Sanyuka TV and cut. Paulo ogambye ofuna 10. Muna agikuliddeko nno. Bendi sigwala byatuuka. Azaala ng'ate tutegekera abaana baffe bamubeere sole naligenda wa Nalongo Taylor andi omwami we kyonna kyekiri Kijja kuggwa. kyonna Kijja kuggwa. mbasaasidemu kuno mwana kubutambala bwange bwatadde kuto ngoye zammwe omuteekawo obagambe bafumbe bali bateekeko enkoko eŋŋanda. Nalongo bweza jajja w'abaana. TikTok yamala nafuuka muyembe mwana mulenzi Tom Day yasije buvuddeko awa yasalako amaduredi ge era ng'abaana abamu bapredictinga nti olaba ozisazeeko wandibanga waliwo ekigendo genda maaso ekyamaanyi era ng'omukulu ne yavuddeyo naga nti yensonga lwaki nali saagala kusalako nviri zange kubanga nnakimanya nti abantu bajja kuntawaanya kati wenjogera box yange ejjudde abakyala balaba I'm too cute banneegwanyiza mu ngeri mu bindala naye nga mutegeke gomesi n'amakanzu mubeere ready ekitegeeza nti essaawa yonna agenda kubanga ate ayanjulwa omukyala amanyiddwa nga omutegedde mukazi we oyo omweru oyo omutono omuwanvu erinnya limbuze naye ng'omutegedde ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Azari Hassan akedde kubanga ate awere nnemba ne ba social media in-laws abasuze nga batukomoka omugambo avuddeyo n'awandiika n'agamba nti you woke up to make more fake pages. I woke up to go pick up materials for another property. We will never be the same. Okiwulidde ekintu ekyo nti munange gwe wazuukuse kuteekawo peegi eziri fake otokomoke osale ekigambo kibagulo kibajjule byonna obikole naye nze nazuukuse kukola ki kucollectinga material mbeeka ate ekirala ekinzimba kingenda mu maaso kubanga ate nkwasaganya. So mu ngeri ennyangu gw'okola gwa kusala mugambo Yezali akola gwa kugenda mu maaso n'olw'ensonga eyajja sigala ng'akola ki akusingira ddala wala naye nga omugambo gwo gulina okuba nga gusalibwa twagala tetwagala naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Angela Katatumba naye yavuddeyo ne bamubuuza ku bibuuzo afumbirwa ddi ebyo by'ebibuuzo bamubuuza buli kiseera naye ng'ono ye bategeezezza ebyokufumbirwa si byaliko ate ekyokubiri ne waba afumbiddwa omuntu tayagala muntu kumanyira munne tayagala kumanyira musajja n'omusajja tayagala mmanyire ye tajja kukola mirimu kubanga yakola sente ze ziriwo kubanga zihayaringa omukozi ajja amukolerere so si ye kukola okukubanga kumutulugunya kyakubiri ku kyo bambuuza ku ky'obuvubuka obuto naga ye as long as omuntu ali above 18 akkiriza nti omuntu oyo mukulu ekimala okwasaganya ensonga zaki z'okwepica so agamba abulya abumeketa however much aba businga obukulu naye yajja buli akasabu banga buli ki buli above 18.
Abalabye omukyala amanyiddwa nga Hajati Kuruthubu twamulabye ng'avuddeyo ku nsonga y'omukyala amanyiddwa nga Olisha M. Yes, Olisha M byayogedde mwabiwulidde. Kuruthubu byayogedde nabyo nabibawadde ne mubiwulira era nga Kuruthubu yagambye nti omukyala oyo ndaba nga mukulu munnange tuli mu myaka gye gimu ajje tukwasaganye emirimu gino egy'okuba nga tukola ki tulabirira abaana n'ekirala atubuulirewo etuyinza okuba nga tumusanza Nicole naye atandikireko awo abanga ddala akola ki anennyaffe abalina kyetukoze bino nno Olisha M byamugudde mu matu ekyokumuyita mukulu munne kyamunyiizizza nnyo n'avaayo n'agamba nti Kuruthumu abeera na jjajjaawe kubanga ye akuzaawulira Kuruthumu n'omugenzi Seekamuzaata kuvanga ali mu Bittu. Kiwulidde ekintu ekyo kati Kuruthumu aba agamba nti bali mu myaka gye gimu nti yeerimba tasobola kubeera ng'ali mu myaka gye. Senga waffe nannyinizo Senga Nantu bambi naye ali mu nnaku we yavuddeyo n'atusharingirako mwana mulenzi amanyiddwa nga Marco Williams. Omukulu ono baggulawo channel naye munnange n'amaliriza nga yeefuulidde Senga Nantu n'atwala channel ye ekintu ekyamuyisiza ddala obubi era nga kati channel eri awo mu ba followers emitwalo giringa 6+. Yali ya Senga Nantu omukulu n'akola ki n'agibba. Obubbi nno si bulungi ebibbe tebyala era nga bw'oyitira yoko olabanga ebintu tebitambula bulungi kubanga channel eriko ebikolimo bya Senga Nantu. Atengeyo muyimbi wa Onanana Swiratu wa Etsanya omubwate yavudde nagena maso kubanga hasimu omukyala amanyiddwa nga Sheila Gashumba agamba nti ono yakola kyamaanyi nnyo okubanga munanga amuteekamu ekipawa kyonna okusobola okulaba nti alabika ku board. Amwebaza nnyo nno byansuso omukyala ono ali very supportive era nga n'omukulu amanyiddwa nga Gaza omukyala ono atuga nti Gaza amukolerera alaba talanta y'amaanyi mu Gaza kaakati nno Baraka asimye Sheila nga agamba nti webale nnyo kamama okubanga munange obadde omuwa vibe yonna okusigala ng'ekintu akikumamu nno buli muntu yeetaaga omuntu bw'atyo oba business waliwo wootuuka ne bikutuulamu mbutuufu ng'olaba byokola tebitambula naye woobeerako eno ka ingina akakupikamu nga kaga nti ojja kikola nzikirizo ojja kikola mwana tuokola ki omalirizo kikoza bw'etudda ku mwana muwala amanyiddwa nga Elja muyita Lydia Jasmine yassa oluvannyuma lw'oluvuvumo olungi nti munange yeyawula Rema ne Kenzo yeyakola ki bavuddeyo ne bagezaako okubanga teba clearinga eya enfunda eziwera naye nga this time round ejjukira nti Rema walunaku lwaleero omukyalo ono kye yakoze kye ky'okubanga agenda mu maaso okumukubira akalango yamukoledde bagita drop n'agisula wali bwezzo n'abakoola mwenna mubeeyo olunaku olwaleero muwagire mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula ekyo nno kiraga nti bye mulowooza eyo si bwe biri nga bwe mukola ki bwe mubirowooza. Nakoyo kumira mamusanange nakoyo kutsina waliraba baliraba ebasolobesa kanzemesaliba oli wange nebyo wange newe banakuba emikone bangobera wawe nyina nawe Chapel Sheraton. You know what it is. Rema is live in concert at Sheraton Hotel. Banyango lunaku chat 23rd Lutuse. Bambi mubeereyo mwena nange ngenda kubeerayo temusubwa. Songate ye beautiful Gabi Ntate yes gospel singer akutakati wesawe nomugwanga leti Uganda havuddeyo munange naga nti kamba iwe mu concert eyacheza for Yesu era ngegena kubeerayo enaku z'omwezi nga 17 May omwaka guno gwennyina awo wennyine ku Sheraton Hotel okuyingira ticket ejja kubeera ya mitwalo 10 ordinary atenga VIP zijja kubeera emitwalo 3 eje Uganda atenga emeza ejja kubeera yabukadde busatu boka oberengatse onyumirwa mwana muwala Gabi Ntate. Twalabye omukulu amanyiddwa nga Wizomanizo ng'alina byagenda maaso okubanga ate awandika ku mukutu gwe ogwa Facebook agamba nti ekitabo kya radio kyabulamu empapula obujulizi abulina n'eddema agiyina essaawa yonna ajja kubanga agita naye nga waliyo abavudde ne bategeeza nti abantu balikoza tekinologi owa AI okubanga ate bakyaŋŋaanya bayimbisa n'abagenzi era nga radio baamuyimbisizza oluyimba lwa Azawi lwalina masavu essaawa eno n'aluyimbira ddala n'alutulamu ng'oyinza okugamba gyali mulamu naye nga Azawi avuddeyo n'agamba Wizo nti bwebanga post eyo gyokoze ddala eyina kyekwataganako ne ku luyimba lwe nakoze nga mbutuufu ga nti oluyimba nalubye amazima gali nti kakati ekyo kye bayita obutaba na class okiwulidde ekintu ekyo yamukubyemu ki omusumaali inchi 6
Tuyina wano omukwano ow'Oluganda. Yes, agenda maaso okubanga ate anoonya famire ye bamubulako dda nga bato. Munnange abamu n'okufa ne bakola kino bafa naye anoonya baganda be. Era ngenda kubanga nkutusaako emboozi ye mu ddakiika 2 owulirize munnange. Tomanya oyinza okubanga yeggwe gwanoonya, oyinza okubanga gwanoonya omumanyi obanga ali omuwuliddeko. Tusobole okubanga ate tumuyamba, wabula bw'okizuula nti yeggwe obanga wali omuwuliddeko nja kusaba ojje mu kabokisi kange ku namba eyo gy'olengera ku screen ya MTN direct WhatsApp. Ojja kubanga ate onfuna bulambalamba tusobole okubanga ensonga eno nayo tugikola kye tugiggusa bambi. Balamusizzaako mwenna abampuliriza. Amannya agange nze Josephine. Nzize wano nga nnoonya ab'eŋŋanda zange okuli taata ne baganda bange 3. Taata nga yali ayitibwa Mushabe Henry. Maama ye yafa kati mugenzi naye nga maama yali ayitibwa Namutebire Gina. Taata wange yali musirikale era twali tubeera mu disitulikiti y'e Mubende. Naye nga ku byalo bye nzijukirako kuliko Mubende, kuliko Bbanda ne Masindi. Naye kati bwe mba ndaba disitulikiti eteekwa okubayo ye Mubende, kati ku Bbanda ne Masindi maybe kwe kuli oba ekitundu kwe twali tubeera. Maama yatuuka n'alwalamuko n'addako ewaabwe nga taata agenze mu kulwana mu lutalo. Maama bwe yali yajja nange nga ndi muto like myaka nga 3. Ne tubeerawo ne maama gye twajja mu kyalo wa jjajja disitulikiti y'e Ssembabule bayitayo Kaabasanda. Ne tubeerawo ne maama bwe tutyo, maama obulwadde ne bweyongera ate nga tewali communication yonna. Communicatinga gy'alesse bali abaana baganda bange naye gyazze eno nga communication tewali. Ne tubeerawo maama n'alwala obulwadde ne bumunyiikirira, maama n'atuuka n'afa. Nesigala ne jjajja nga ne jjajja talina kyamaanyi kyamanyi. Baganda bange abaasigalayo bali 3. Kuliko Pero, kuliko Robert, kuliko ne Agnes. Be 3 nze waakuna Josephine. Nzize wano nga mbanoonya simanyi oba gye muli kuba nze nali muto waabwe. Ebifaananyi byebyo bambi byalina, yes, nga bw'obiraba byaddako naye nga bw'oba olina ky'obimanyiko maama yoyo mu kitenje kya green awo asmilinga bw'obanga omumanyi obanga wali omumanyi munange jangu. Ate nga taata yono gwe bakutteko wano eno mu kifuba era naye mwennyini yeekutteko wano bw'ati nga ku lubuto wayambadde essaati enjeru okulira n'omwami ayambadde kooti. So bw'oba obalengera abantu abo ng'olina ky'obamanyiko bambi jangu tubeere nga ate omukyalo ono azuula famire ye ye ndowooza okubanga ate awulira talina muli baganda be. Ngenda kubanga ate nsembyayo mama Fango ne mama Jona, mama Kimuli ne mama Mamani ne mama ebyo mama Jesse. Bana ababiri bageze baso kubanga ate beegwako bubi nnyo. Naye nga mama Fango ni kuluno yayogera ali mu kutabukira mama Jona okuba nti munayimbe yavuluza abasajja be Uganda. Mama Fango ni munyivu bitya. Anyways, mwe bale kubeera balabi balungi okubanga ate mugiyeeko mireko ne mutabula nange okuvira ddala wetutandikidde. Yes, kansubire nti muli bulungi, kansubire nti munafuna olunaku akawungezi ekiro ebirungi byonna bagaliza birungi byerere naye nga tewerabira for airport pickup mukwano jangu bere nga ate otuwagirako mu ngeri eri yonna. Mwe bali nnyo, mwe bali ddala mubeere bulungi for now, mweraba. Omuntu yenna nga ali akujjeeko ng'olina osigala bwerere nga wazalibwa nga nennyoko olusta kyasobola kukola. Just respect them. Nanaye muganda wange bad black ng'oyogera ku basajja be Uganda ng'obagamba oyogera oluzungu oluli broken olufu ng'ojerega abasajja baffe. Basajja ameka boyenzeeko mu Uganda wote malaka baffe bamalako olinga kwagamba nti gotusuulire waffe botuwanikira amagulu ababa batamalako bamwe mutawo mweteganga munoonya simanyi nafuna mu Nigeria simanyi nantujja mwawuukuuka dda temukyawulira mmwe temukyalina samudodolo n'okugosobola kuwulira olinga kino kiriko akajiiko bakasekuzo mazima mulekerewo jeregere basajja bannayuganda n'okujerega basajja mudibye muwumbe bantu mmwe basajja bannayuganda kubajeregerera wasobola n'obeera ddali Nigeria oba oyagala giyise budondono minene oyagala jeti kagisiba kinya
Buchango je tikataweza nga tusakisa oyagala. Mulekera okujeregerera nga abantu man. Ne kwasa naye munna Uganda naye oli kumujeregerera. Boliro nengaza musajja munna Uganda obolengeza bawo goswa naye. Kubanga watu aida mu Kiganda mbo basajja munna Uganda kye kinvayo kwogera. Because bange munna Uganda. I'm proud to be a Ugandan. I'm proud okubanga no musajja munna Uganda. Chenja wachimuliko chichimunti musajja musiramu. Mazima. Tewa wome wowe. Samba wo maruno. Sajja moya musiramu akwerabiza n'ebizibu. Akutwala ebizibu ne werabira ebizibu. Hey! Abatawomera munkwase nako. Omuswa ne bani. Bananga abantu abatawomera mwine nako. Nga wasanze wano muntu atamala nkuvuma ja kuvuma mu ngoma nyanto yaswayeka. Aludo samula. Nga mutuvuma. Nena wamanyire busungu bungi. Sibanenya. Mulekera ovuma basajja bafa bana Uganda. Mazima. Esoka basajja bafa bakuta emiwogo, bali amayuni, bali amatooke. Bali ensujju enkenene. Omusajja n'obaana omusajja nga tomwanga kunva ndiirwa. Tomanyi nsugga, tomanyi bugga, tomanyi nakati, tomanyi nobeeraawo n'ogamba nti anda kuba n'amaanyi. Obadde yagala kujetikka bakujimi wojibuje wakamira ojimanyo muwendo. Osala jiga tobo gasigwe. Nino imiya mu kamera kali imagine sasira abana bo wadde gotewe sasira abana bo. Okoli mira mmedi kugwa nembere ani yakwana munne. Sigode yagala kumpi omukwata okwasi. Omuntu yenanga ali akujjeka ngo ino sigala bwerere nga wazali banga nenye ko rusta kyasola kola. Just respect them. Mu respecting. Medi yakwambula wenengo inaziteka wali. Nakola nakapama. Kitegeze sila nsonga lwaki omujeregere mbantu ndokusanga mbedi singa nasanga embwa nyingi nnyo. Embwa sobola okukozesa sex ne kumazisa. You know, we have a parliament which is bigger than the one of the size of the parliament of Britain. Natunulide minister wa internal affairs nga complaining ku kyaba police okuba abatono. Necha abantu complaining about crime rate okubeera waggulu. Necha parliament ya Uganda okubanga ina ababaka abasuka 5. Nze ntera okukola video zange ne mbagamba the future will exonerate me. Ne bwogenda mu video zange nkadde nakyogerako kino ekya Uganda okubanga ina abaka parliament abasuka 5. Tosobola kubanga oyina abapoliisi ng'obasasula omusaala gwa $8 omwezi wabula ayina emmundu nga mu kiro kimu esobola okukollectinga millions and millions of money omulekedde option ki. Ne mbabuuza bannange ensi ezirina parliament eziweza ababaka 5 tuzitunuulire population zaazo obunene bwazo n'ekonomi zaazo tuzitunuulire. Nabawa example mu Africa nga sibuuse na Africa ne mbagamba mutunuulire Ethiopia bali more than 100 population. Nembagamba mutunuulire Egypt n'ekonomi yaayo. Nembagamba mutunuulire South Africa n'ekonomi yaayo n'obunene bwayo. Nembagamba mutunye Nigeria yensi esinga okuba ne population ennyingi eyina enkiiko 2 olwa wansi n'olwa waggulu. Bino Museveni byakola n'Obote yabikola. Era nabagambako emabega account all the monkeys always using the same tricks. Obote mu 8 yatema Apache ECT, Apache North, buli we yayinanga obuwagizi mu kye bayita gerrymandering. The same thing Museveni byakoze. Ye buli wayina obuwagizi agabyewo district. Bw'osobola okikkiriza nti mu Western ababaka bali 5. Ababaka more than 280 bava mu Western wokka. 280. Gwagamba muno yali nsobi. Bino babikola si mbulungi bwansi. Wabula ye yeebuuza n'ekimpigidde etya mu buyinza. Mbaddewo ntya. Sente zo bazijjawo ezisasulwa abantu bano. Yensonga lwaki tuli mu mabanja. Abantu abatono baliving executive life. Mu kunyunyunta ku bantu abangi. Fe. Abantu abatono balivinga even on earth ku kunyunyunta abantu abangi. Fe. Gwe muna Uganda tosobola kimanyi. Ono mukulu byayogerako ebya crime rate okweyongera. Goyinza okuba toli mu ggwanga nga tokitegeera. Ne oba toliimu manya ewakeyo inayo famire yo. Nkugambye omupoliisi omuwa $, kale katugambe 10 omwezi. Omulekedde option kinga ayina emmundu. Wabula awulira mweze mwegabira. Be batigomya abantu ekiro, be batta abantu ekiro. Emmundu ziva mu b'authority bennyini. Bino minister abyogerako kati. Ne bino twabyogerako dda. Kyekiseera bannayuganda tuzuukuke. Bano abasajja bagenda leka ensi nga bagitabangudde, bagenda leka ensi ng'etaaguuse. Simanyi kye tuligamba abaana baffe n'abazzukulu
kiki twakola nga abasajja bano badi bagensi nze nabagamba the future will exonerate me for God and my